nzire gyende ndabe byolaba byolaba byendaba kati kuwe tulaba otuwe byolaba okuleta olulesi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tutibweribweri amaaso gatume wala wena kwenye tukolekeza kwebe tukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa Kyemba tusigaza 3 zokka zenna okwogera ebigambo bino. Ekisooka nyege yasaze ekyo tesobola kwebuzaabuza. Bakubye abantu emigga basuubuzi olw'okuba abazungu batugamba bagenda tutega bbomu wano mu Uganda. Ebyokwerinda ne byongerwamu amaanyi. Kakati ekisinga okuŋŋuma wadde security threat weeri, but how do you handle? Nyege bakubye abantu ekiro kyonna emiggo naye waliwo Kasiki akobwa Kyabazinga nkulaba e Bugembe. Kakati kambabuulire nze omanya bagamba sitya biduduma mujje politics mu mbaga ya Kyabazinga kaddemu akantwa mujje ebyobufuzi mu mbaga eno mu mukolo gwa I told one person, what if Kyagulanyi Sentam comes ku mukolo guno and says nope erina byegendo bawa, are you going to chase him away? Oba munabigaana? No, are you going to chase him away? Nti abanupu bakoze akabaga ontegedde nkulaba era Kyagulanyi azze. Don't mix politics into this. Nti mukuta Abasoga bajja Kasiki kaabwe akakabaka wa omukolo ne mugufuula ate ogw'ebyobufuzi ekyaddirira mwawanyula abantu miggo, mwakuba abantu emiggo ne mukoowa. Ekigambo ekyo was that necessary? Was it necessary? I mean tukirizigane kubanga ekisooka bwe bandibadde bamaaninga gates zonna bandigambye nti okisooka wana abantu bagenda okuyita n'obumu bukebera kuki webuli. But I saw a footage nga abasirikale bakuba abantu emiggo emibi abazze ku Kasiki, abazze kaki ku Kasiki nga Katikkiro wa Abasoga mwali munda eno emiggo nga givuga. Bana era we tunayogera munagamba nti boogera nnyo bannange boogera nnyo naye but that was bad. Was it necessary? The people of Busoga should be happy because luno lunaku lwabwe. This is their day. Lugenze mbyafaayo. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. We will rejoice on the day. This is the day that the Lord has made. We shall rejoice on it. Why do you beat up people and mix politics? Mumbere. Okugatta ebyobufuzi mu mukolo gwa Kyabazinga. Ebyo ebintu ebalese was it necessary? Abawagizi bali mu Kasiki. Katikkiro n'agamba ebintu gambigabe. Ne bagamba nti nedda sigo bino bigaba. Ani yali alina obigaba? Ono yalina obigaba. Era kati ne ngamba what is the problem? Kutuswaza. Kubanga tugamba nti Obusoga okuyisanya n'amaanyi. Kutuswaza. Naye mulekerawo okuba abantu emiggo. Abantu sinte. President yagamba nti omuntu oyina muwooyawooya tokkirizibwa wadde okuntiisatiisa si bwe yagamba oba okunkangakanga bw'oba onjagala